Kyagulanyi ze n'arambula ennyiriri. Tasobola kulambula ku Dr. Besigye munaali mukomera arambula nnyiriri z'ekiwaani kati ezo zigenda kukola kyezo. Bagenda kumukuba kamu kamu bafuutu soja abo ababaddeawo bonna batandika okulaama bye balaama ki balina ki mufe bufi munaalaama ki twene bigenda kulaama kubanga tbalina kye balina owulidde okimanyi nti omuntu otya n'okutya okudda ewamwe nga tolina kyolina mu kyalo okudda ku kyalo kati g'osobola ogendayo nga gwereka mu kyalo yazimba ennyumba n'okuwasa n'awasa alina abaana basatu gwe nga oli Kampala n'okuwasa byagaana tonadde n'ekikumi ne mu kyalo tolinayo dda kayumba ogenda kutandika kuyingira mu kayumba ka taata we akafaliso kabadde yebaseeko akajja akakuwe ne kagomesi kamaamawo bakakuwoka ebiko oba musiru oba olina amagezi abantu bakyagenda na mu byalo ate omalayo ennaku ezo olunaku olwokusatu muzeeyi akubuuza akunywera omwenge n'akomawo akomawo ekiro n'agamba gw'oli musiru n'akuvuma n'agamba va wano ewange va mu nnyumba yange wano okolawo ki kati eyo embeera kati eriwo ne mu byalo temugenda kuddayo ne mu kibuga gye muli temulinawe muli mugenda kukola mutya ewa Kyagulanyi ogenda kubeerayo kumala bbanga ki ajja alambula ennyiriri ekyo kyeyakoze bakiyita batya ada kimanyi wamulabye nga akola bitege okola bitege kigwe ka Kyagulanyi civilian awedde emirimu yadde alambula nnyiriri ozaawa nga bayimba n'ennyimba z'amagye ne bannange naye okimanyi nti eddalu liri mu Uganda naye naawe n'okkiriza ebintu ebyo ne bigenda mu maaso n'ogenda n'olambula ne muyimba ennyimba z'amagye anti Lubanga yale Lubongo yategeka ebimujaasi anti mujaasi kati ye kapiteni mu SFC kati yabireese eyo alowooza bigenda kubaako kye bikola Prida mulamba n'odda mukola ebigunde ebiswasa kati abantu bagamba nti bidi bagijjeewa kubanga baalinga bakwata emabegako nga bambala ebyo biovulo kati bidi bagijjeewa anti kakati era agaladde mubaddemu babakwate bwe babakwatira egindi ekarangala Kyagulanyi bamutwalira mu helikopita naye bwe yamala okulinnya nga helikopita esewali yakomawo n'abawuubira bw'ati ng'agenda kati babadde balaba nga bakomyewo kati bagenda kuddamu babakwate bonna abo bagenda batta busi tebagenda na bakwata ate mwabo mwabaddemu era abasupaayi kubanga ne Lubongo yabatendeka yennyini naye supaayi awedde emirimu kati mwabo abaddemu era ebifaananyi byatuuse edda era abakulu wabula bannange wabula fuutu soja bambi fuutu soja wange fuutu soja mulimu gwa mukama we kale awo wajja okukola nze narabye emirambo egiwedde emirimu gya fuutu soja nga giri wali narabye emirambo egiwedde narabye omusaayi oguyiika ogwa fuutu soja kati byolimu obitegeera etteeka ligamba tosobola na kugeegenya yadde omusirikale yadde okumugeegenya ebintu by'ekisirikale hati oyambadde uniform oyambadde obukofiira oyambadde biki oli mu kuyimba nyimba za kisirikale ogenda kulagawo bagenda kukola mirimu ki batubuulire mirimu gyabwe gyegiriwo yabagambye nti ezo zigenda fuuka uniform ez'ebibomboola era kindowooza kye baliko ndowooza era bajja zireeta yabaga essaawa yonna ndowooza yabagambye mugenda ebbanga ba UPDF bwe yagambye Lubongo ya Kyagulanyi yennyini naye tewali amukwata nako yadde wabula Museveni agala Kyagulanyi Museveni agala Kyagulanyi bannange tayinza yadde kumwogerako yadde n'olwamukwata eggulu nibakwata pasipooti ye yagimudiza dda n'amuwa ssente n'amuwa n'egundi emmotoka n'amusasulira emisolo ku by'emmotoka bannange Kyagulanyi bale Museveni azibye Kyagulanyi wabula webale kuwasa munnange mu bagundi abo bagundi webale kuwasa mu kika Museveni tatya Kyagulanyi oli we naawe bawasa wamu oli gundi abasenga Onoonye ettaka mu bitundu by'Entebbe olituuseeko katukwanjulira estate yaffe empya Entebbe abayita babiri Kabale estate eno masavu meereere ku miliyoni 7 enejjudde enkulaakulana wamu n'oluguudo lwa kolansi olutuukira ddala ku estate amazzi amasannyalaze byonna mu ebiri gwe naayagala okuzimba estates wamu n'ennyumba z'abapangisa diiru y'eno ate Galuga Bukaaya eggwawo lwa buwoomi ku miliyoni 65 zokka eno eriraanye amazzi olwo ne tukuleetera Nkozi Town estate ku miliyoni 5 zokka ssaako Nkowe estate ku Hoima road ng'osasula miliyoni 25 zokka. Ploti zonna ziri mu bipimo 5 ku 10. Janku Everlight Real Estate tukuguze ettaka ery'ekyapa
Okumanya ebisingawo jangu ku Everett Real Estate Entebbe Road Kasenyi Stage oba kuba ku ssimu noti 7 noti 5 21 71 37 ne noti 77 not 31 71 noti not. Wona wasinzira okubeera nga otula byonna byokola nkwaniriza nnyo kubuuza ko nti wasiibye otya afunye okusoomoozebwa okw'enjawulo ofiiriddwa olwaziza n'okusoomoozebwa okulala nkusaasidde. Asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Gideon Tugume munnamateeka munnabyabufuzi munnabyanfuna pulezidenti w'abawejjere munnamawulire. Tugume buuza abantu abatulaba abalungi aba MS Media njagala kubalamusa nti musibye mutya nno muri muteeyo nkimanyi embeera sinungi abantu bannange bali mu mbeera mbi bannange Matiya naye buli gwogamba lwenjogera bagamba gwokolima gwokolotya naye ng'abantu baffe bali bubi amazima Katonda. Omusanzu omusiraamu anjagala nnyo agambye Tugume nkwagala naye sina kyakuwa naye ejja kwa kasikaafu kano n'akamba kati omuntu watuuka okuweera gundi ye mu butuufu agambye sirina kye akajji kabadde na ku mutwe olwali si Friday abadde agenda mu muzigiti agambye sina kyakuwa kyonna n'akajjako n'ekigunde kya black nakya kimpadde kino kyetoololeraku nkirina kati naye sina bwe byambala kiri wali nkirisaawo anti kati abantu kati bikyalimu nti bya ddiini eno mbeera za buntu abantu bali mu kubonaabona Matiya abantu bali mu kubonaabona abaana tebali ku ssomero abaana bali waka gwe temukimanyi mmwe abantu balina we basula gende Kawempe gye bagenda okwesiba Kawempe North olaba abantu bwe batalina we basula amayumba gonna bannannyinigo bagongeza omuntu yasasulanga $5,000 kati bamwagaza $20,000 azijjewa. Genda mu kibuga abantu babadde bakolera emirimu gya bulijjo ng'abantu banna bu bizinesi gendawo tokyasobola kukola mobile money kati abantu babubbi abantu bazivuddeko abaali bakola mobile money kati bwagalaba n'abantu bo balagiwa abantu bali bubi ne batunda obubanja bwabwe nga baagala bagende ku kyeyo bagende wakiri bakombe box sente ne muzirya ne mubabba okitegeera abantu bali mu kubonaabona gundi Nalukola gye yakola egundi Kawempe North yabba abantu naye kwakati yayagala okubeera member wa parliament ate nga sente zingagamba babatwale bweru kugenda okukola emirimu genda agirina genda gwolabe naye mu ebyo byonna kale nobwayagala oba bamutwalo bagende naye abantu ba bulijjo anaagenda obayamba olina alimu ebijanjalo ne bikala n'ettaka terikyakola tebikyabala emmere tekyali mu kyalo teri mmere amatooke mu Buganda balinga abaagala ogw'obulozi byonna ebitooke byakala okitegeera abantu bali bubi abantu bali Matiya abantu mu byalo okufuna siringi 10 kimutwalira emyezi 6 nusu 10 bweruti ate alusasanya mu butikitiki nga luwedde ne bagamba nti abantu emmere bafuna akamera kalyanga bwakasanze n'omunyute wali afumba bufumbi mmere n'alya n'abirirayo bali bonna balinga abantu kati bali bafuuse nga kimpanzi tewali abantu mwogo balya muri mubisi bannange nze banempula n'amaziga olusi gaagala kujja mu maaso ekiri mu byalo omuntu okufuna olugoye nti yaguze olugoye olupya mmesimanyi kiki kimuliko mmwe nene nintunula abantu nengamba nekakati kino ki nti baleese PDM simanyi parish development model baziwa bo bennyini bazegabira abantu yes bazegabira bo bennyini sente tewali abantu balaba sente twakyalaba sente ne mu kibuga sente tewali bwalabyewo omuntu mpoza abazirina ebyo baali bazirina abali mu gavumenti naye okusanga omuntu ng'alina kati obukadde 10 oba 5 nti bubwe kizibu nnyo. Abantu bagula ennyaanya mu butale n'azireeta ne zivundirawo n'azisuula abantu bakyagula ng'azisubudde kuzitunda n'azireetawo kati box ya $3 naye agireeta n'agiteeka mu katale n'evunda n'agiyiwa era kasasira asinga obungi mmere olwaliro kati bivunda ng'abantu balemereddwa okubigula ng'abantu bakyabisobola ate mmere eno gy'olaba teva wano eva Tanzania eva Kenya eva Congo eva awalala endala eva Mwankole gy'ava amatooke ebisigadde abantu bali awo beetunulidde bwe bati
ogende Masaka barengo eminwe 5 siringi 10 5 siringi 10 Masaka amatoke gasibuka kati nago gavambarara norabo obumonde obuli Masaka bwe bufanana mwamba rumondo no muganda yaliyo nobulaba bukusobwa atavambare tekyali rumonde kati omuntu akyasobola kulya ngege rulenva zabulanga n'olyengege omanyengege yo wagifumbanga yadde totadde mu munyo naye ngege ekola ki olwaleero tebakukiriza ku nyanja linnya kolabe gendo linye ku nyanja olabe ovaayo mufu juzi bakute abali ku nyanja bakute 16 nibabateeka ku lyato nga basibye bonna basibye emiguwa n'empingu bonna bagudde mu nyanja bonna ne bafa naye n'amawulire tebakyakuba mawulire bakoowa kati bwe mwoba muri ku kinze simanyi na kumanya Uganda nti bwebite byammwe bya vorongoto ne muleeta bino abaana basome ate mubirese ate bitegerekeka ate bannange kale mutawanyize eggwanga Uganda bannange simanyi n'omuntu kyasobola okukola. Wano recent president badalambula PDA mu Busoga wangalaga nti abantu bakulakulanye mu PDA. Baana bakulakulanye bannange. Prime 7 bera wa mazima bannange abali mwendale mubere ba mazima mubuulira abantu. Mutugambe nti twatwala ebusoga mugundi bweti mu parish bweti parish eyo erimu abantu 20 bakulakulanye mutugambe bagende zimu nembuzi bazipangisa bupangisa nibazireta zibazirage mu 7 bwavao nga ziddayo je zava ente bazipangisa nibazireta bwavao nga ziddayo abantu bafere bakyotomanyi enseri bubi mati enseri bubi nze kubuudya amazima nze nagogera nze kakati mbogeredde nembogerera mpula n'omutwe gunuma nagogera sigalina anti kati nze nkole ntya ninaki njagala ombuulire ninaki omuwejjere mu nyumba bamugobyemu omuwejjere takyasobola kufumba kawunga amanda talina mu Kampala bw'otabala siringi 12 togenda manju kwanga katugambe ku macho no gende manju omusajja nanyine maka agenda manju buli ku macha kakato sobola kugenda manju ng'oli wo gy'obeera kwanga Land Road esaawa yona kugwako kubanga omukyala bwe otamukeera kugenda akukera kusaba sente nabo batufuukidde ekizibu katolina okudduka nga tonagenda manju obalaba ne ku maaso tunaabira mutoyi zo mu kibuga Kampala tunaabira mu maaso nze kati mubadde kimwe abantu basula mu taxi ezo zoraba mwe basula awakati bakyasobola kuddayo bannange endooliito ziri mu maka endooliito ziri mu maka abantu bakyasobola kudda waka abasinga kati bw'obalaba nga bali mu bawagira Arsenal bawagira Man U n'olowooza tebalina gye balaga boddayo awaka omukazi akutugga agala sente tolina n'asuula eri abaana nabo ne boogerezaako ne bakusamba tekyali linnya daddaddi mu maka bakuyita gundi linnya lye lyennyini bakuyita tugume bw'aba akusaasidde ng'oleeseyo koola okugunda kuyita mwami tugume n'erya daddi lyavaawo anakuyita daddi ng'alemedde okusasula fees mweno ebintu ekiri mu maka kati omukyala kati bo bebatenkanya kubanga bali mu bibiina bino ebyaniigiina nekira bo bagenda mu katale obwo bunyaanya obwo n'abutunda n'akola atya kati fe abasajja twasigalamu kino sinze sigenda mu katale sikola biki abakazi batuwasizza kati be batuwasa amayumba gaabwe bebagasasula bebasasula fees bebagula ebyetaagwa waka ogenda okudda saameka nga tolina omukazi n'akujoga n'akagula akakuwanikako ng'otudde kati ekirasobola okujjamu ate nga akwagaza kigasiya tolina sente kati Valentine ate yaawa onoogiraba bameka banaagenda kati munoonyereze bannamawulire munaaraba mmwe nze kugambye ekiriwo kati ng'omwana akyali kusoma n'omukazi omuleetera ekirabo n'akikwata n'akikuba mu maaso obusungu bwe balina gwe mugulira akamulo kaleetera benja kakuliisa n'omusajja gwe nini n'akakuteeka mu kamwa nze kugambye ogenda n'ogula erumonde wa siringi 10 n'ogula n'ebinyeebwa bya siringi 5 n'ogula n'otwanda twa siringi 2000 nga bwe wabiguze bwe bate bakusa obisanga kwa waka ngati balina kibakoze rumonde wo amanda go minyeebwa jjo
bwe baba kusaside babifumba nga bwe babifumbi bobisanga nga ebinyebwa bataddemu oruzizi lwonna rugize bwe rubimbye n'okubimba ne kati baba appreciate nze manyi gange ate manyi gogo goli gasiya wo okole ki ani goli se mimonde buli lunaku ani goli se ebinyebwa buli lunaku warube jibuze nze nsobodo nze kugambe mwana gwe kiri mu basajja bagenda kutuka bona bagwewo kata abasajja bona bakibogwe tere musajja akyasobola okumalako bino byagante musajja amalako tebakyasobola basaba abatunde dagali okumalako bayitire banyode mukama na ayamba ne banyo omurondo ne bali omurondo ne ba amatama gona gasibya gazimbe gatamaso mamyufu gona nayo kudda wakawa bete bamanyi nti okubaamu omutwaro kikumala okwaka okubamu n'emitwaro 5 nga jijo nga jijo ngo mama ngoma yinte nchogenda kulekawo ebiri kukameza osulo ya sempako obudde kucha naye gwe nekisinga bino gova ku mukama na ayamba okiraba ne weewora mukama na ayamba ne weewora omurondo kuba nabe bigare ataba banja banange babanja nawe kigula ko omurondo iya teka to kubumwe longa mali no taxi aso muroza tuli banja mama ne taxi tulinyaza banja njiri nyiregaza nentukali nga mwana lwalo byasaze soko linde maro kuyiya tuwasasula lwagulo olusire zigana kati otuuka ku mulimu ngambo ina wakali mulimuko noli emmere yo kumasha kumacha katogo kabanja taxi walinye ya banja nogenda ko mukabuyonjo ya banja ate na haya banja kwanga kabuyonjo wakirawo kumacha sawa nyabuli muntu omulamu wakiro okera yo olugenda yosanga nyaawo kakati banja ne toyi tugamba kandete nagamba kubanga bakumanye akati wokolera wokawoka babanjaawo nawo banje myezi 3 mabiga tona sasula bakubanja obositegeera kakati atezwera saa mukaaga wetagayo either obuuji oba akatogo akalala oba musanvu akatogo ako ne bakaleta kakati nakono okolaki nokalya kabanja ziwera saa nga 8 awo wakiri wandinyedde ecupa y'amazzi okiraba yaba abatambuza amazzi yabanja ati neziwera saa nga mekaawo kwegamba buli kimu kyonna kyolina oli mu bandu mabanja nawaka omukazi yakubidde nga tona kyolina mukene gwe yafumbye yamujje kuduuka wabanja kyoke duuka yatambudde lya mayiro 3 kubanga okumpipipa mu banja toyinza kukugambye olwayo kakati waliwo betutambula nabo n'omugaja nkuyite ne gaza gawo nedda tuyite eno nakwe tayitawo wano amaduuka nga 3 gamubanja olumulabako gamukwata bukwasi katakyayitayo ekuba kati wakira atambula mayiro 7 mu ngeri y'okutambula mayiro emu nekiragala tuuka waka ng'obudde bugenzi kakato olwaleero kati ebintu byabeeranga ku kubo tewakyali bintu kati kuliko waraji ku kubo oba mwetegereza mmwe waraji bamutundira ku kubo kati mu bucupa obwa plastic bw'ofuna siringi 2 ng'ogulako kawarajiko ogenda okutuuka waka nga tewali asobola kukwogerako ng'olinga mulalu kati bakimanyi abaana bamanyi nti dadi yagwa eddalu n'omukyala kimanyi dadi yakola ki ensonga z'ekicenge wazivaako ebyokulya tokyabiriko obubuto bwonna bukwataganye n'omugongo teri musajja abasajja batono nnyo abalina olubuto teruvuddeyo bweruti genda batundire gwebeera kukuba olabe tekyali musajja alina lubuto lulyawo tekyali musajja alina engato gyolaba enyirira ngene eyo nti agikubye eddagala engato zonna zigudde olubege oba kitegeera obulevu tebakyabusala bwonna bulinga steel wire wano ne wano wonna buswakidde bwe buti abalina obulevu ewuli akugamba gwe mulembe bakulimba sente zigenda mu saaluni tewakyali sente zigenda mu saaluni teri ate ziriwa weziri nze nomunsobera abakazi enviiri bazisaze kati kuliko obuno bagamba nti balinga abasala bugundi naye bakulimba si Janet bakulimba omukazi yandikoze enviiri wakiro wa mulomo tewali ati mulyawo olaba kati eddagala lineganda ne banaabe y'emikisa balijjayo kati balitundira ku kkubo gende kaleero olabe ebombo gundi simanyi biki byonna liri ku kkubo nikaleero oka genda wano wansi nga ku sawa ya kwino olabe awo wonna genda wandiga olabe mu bitaala eddagala eganda balireese liri Kampala balitunda ku kkubo ebisubi bijjudde awo nti batunda ddagala ganda lijjawo embeera etabuse tugume nze kakubuleze Matiya
Matias ate okola ekyo muwejere wakufa oberanga futu soja omuwejere wakufa nze nkubuulira amazima era embeera eno bwena egenda bwetyo kubanga abaana beetunda ne bava okwetunda tulina okwetunda tebantu bakyabagula nabo babagira babbanja kati bagga babbanja abeetunda beetunda bagga babbanja ate kati akole ki wakira akubanje mugeri gyogenda nga talina gwabanja oba okitegeera embeera eri mu bantu nze mbabuulira omuntu agenda n'aleeta ebintu mu dduuka n'aleeta edduuka muntu mu dduuka n'aleeta emigaati n'aleeta biki emigaati ne gifa gyonna n'agisuula n'aleeta ebyokulya biki byonna ne bifa n'abisuula amalawo myezi 3 n'avaamu mu dduuka n'avaamu nga takyasobola ate nga neziriya zeewulabwewuzi mu bamanerenda interest yeeyongera akati mbuulire kitu tuli kuki mwe mubita ebyokusaaga mmwe olina omukozi akozesa naye tasasula leero bwe bigenze mu TV ne radio abaana bali awo basiibaawo bonna bayayuuya okiraba tebasasula de n'ekikumi n'ekimu naye omwana agamba kanve waka wakiri ntambule wali nyiza okufunayo akacaayi n'obukyayi babugyeko babuggyewo newsroom temukyali kacaayi kakati mbuulira abantu gye balaga n'otunda munnamawulire yenna n'akusobera bwe bafaanana munnamawulire kati bayingidde bwa fuutu soja Kyagulanyi kati abazanyirako wali abafumbira obuugi yaze n'arambula ennyiriri ujje mu kamera nga obadde ki ayina okujja mu kamera kale kakati Kyagulanyi tugane ku nnyiriri anti kati yarambudde ennyiriri kati yaleeta abano bonna bali bobibino bonna abano n'abanoonyerezaako ebitundu 80 ku buli 100 tebannajja basula bafuutu soja basula awo wa Kyagulanyi babeera awo ne babigamba nti bali mu training ne training gye bali mu tebabitegeera biba traininga Rubongo yabatadde awo yagula akawunga trailer namba n'agireeta awo kati bafumba akawunga bonna bali awo nabijanjaalo bali awo balinga basibe bwe basiiba awo yagenze n'agula engoye n'aleeta n'abagulira engato zonna wabalabye ng'abasirikale bonna bali awo Kyagulanyi eze n'alambula ennyiriri tasobola kulambula ku Dr. Besigye muna ali mukomera alambula nnyiriri z'ekiwaani kati ezo zigenda kukola kyezo bagenda kumukuba kamu bafuutu soja abo ababaddeawo bonna batandika okulaama bye balaama ki balina ki mufe bufi munaalaama ki twene bigenda kulaama kubanga tbalina kye balina owulidde okimanyi nti omuntu otya n'okutya okudda ewammwe nga tolina kyolina mu kyalo okudda ku kyalo kati g'osobola ogendayo nga gweoleka mu kyalo yazimba ennyumba n'okuwasa n'awasa alina abaana 3 gwe nga oli Kampala n'okuwasa byagaana tonadde n'ekikumi ne mu kyalo tolinayo dda kayumba ogenda kutandika kuyingira mu kayumba ka taatawe akafaliso kabadde bebaseeko akajja akakuwe ne kagomesi kamaamawo bakakuwoka ebiko oba musiru oba olina amagezi abantu bakyagenda na mu byalo ate omalayo ennaku ezo olunaku olwokusatu muzeeyi akubuuza akunywera omwenge n'akomawo akomawo ekiro n'agamba gw'oli musiru n'akuvuma n'agamba va wano ewange va mu nyumba yange wano okolawo ki kati eyo embeera kati eriwo ne mu byalo temugenda kuddayo ne mu kibuga gye muli temulinawe muli mugenda kukola mutya ewa Kyagulanyi ogenda kubeerayo kumala bbanga ki ajja alambula ennyiriri ekyo kyeyakoze bakiyita batya adakimanyi wamulabye nga akola bitege okola bitege kigwe ka Kyagulanyi civilian awedde emirimu yadde alambula nnyiriri ozaawa nga bayimba n'ennyimba z'amagye ne bannange naye okimanyi nti eddalu liri mu Uganda naye naawe n'okkiriza ebintu ebyo ne bigenda mu maaso n'ogenda n'olambula ne muyimba ennyimba z'amagye anti Lubongo yategeka ebimujaasi anti mujaasi kati ye kapiteni mu SFC kati yabireese eyo alowooza bigenda kubaako kye bikola Prida mulamba nodda mukola ebigunde ebiswasa kati abantu bagamba nti
bidi bagijewa kubanga balinga bakwate mabigako nga bambala ebyo biovulo kati bidi bagijewa anti kakati era abantu anti era agala demu babakwate bwe babakwatira ejindi ekarangara Kyagulanyi bamutwalira mu helicopter naye bwe yamala okulinnya nga helicopter sewali yakomawo n'abawubira bwati ng'agenda kati babadde balaba nga bakomyewo kati bagenda kudamu babakwate bonna abo bagenda batta busi tebagenda na bakwata ate mwabo mwabaddemu era abasupaayi kubanga ne Rubongo yabatendeka yennyini naye supaayi awedde emirimu kati mwabo abaddemu era ebifaananyi byatuuse edda era abakulu wabula bannange wabula fuutu soja bambi fuutu soja wange fuutu soja mulimu gwa mukama we kale awo wajja okukola nze narabye emirambo egiwedde emirimu gya fuutu soja nga giri wali narabye emirambo egiwedde narabye omusaayi oguyiika ogwa fuutu soja kati byolimu obitegeera etteeka ligamba tosobola kugeegenya yadde omusirikale yadde okumugeegenya ebintu by'ekisirikale hati gwe oyambadde uniform oyambadde obukofiira oyambadde biki oli mu kuyimba nyimba za kisirikale ugenda kulagawo bagenda kola mirimu ki batubuulire mirimu gyabwe gyegiriwo yabagambye nti ezo zigenda fuuka uniform ez'ebibomboola era kindowooza kye baliko ndowooza era bajja zireeta yabagambye essaawa yonna ndowooza yabagambye mugenda ebbanga ba UPDF bwe yagambye Rubongo ya Kyagulanyi yennyini naye tewali amukwata nako yadde wabula Museveni agala Kyagulanyi Museveni agala Kyagulanyi bannange tayinza yadde kumwogerako yadde n'olwamukwata eggulu nibakwata pasipoti ye yagimudiza dda n'amuwa ssente n'amuwa n'egunda emmotoka n'amusasulira emisolo ku by'emmotoka bannange Kyagulanyi bale Museveni azibye Kyagulanyi wabula we bale kuwasa munnange mu bagundi abo bagundi wabale kuwasa mu kika Museveni tatya Kyagulanyi oli we naawe bawasa wamu oli gunda basenga wa Bobi gunda beera senga wa Babi temukimanyi mwe oli sengaawo tebasobola ate bakwata Kyagulanyi eggulu Babi teyasula mu State House n'akomawo enkeera nibagira mu nnyonyi ne bagenda ne batuula ne Kyagulanyi ne Museveni ne batuula eri ne bateesa bye baateesa baali babyogeddeko nti twateesa bino baali babyogeddeko bana balaba balekeno bagasiya baba bagaza kimwe bafutufutu soja bakwagaza futu soja nali ku byaddala yayagala mudeko bavuga eyawa eyani kale bajjeko neze ndaba bwe bituuse kakati kwegamba olabira ddala nti Kyagulanyi takyalina kirala kyakukola tekiriiwo talina kyakola mu struggle talina struggle yagivaako talina ye yayagibaddeko ddi talina owulidde kati nze ntunda bwe nti nentunda abantu neŋŋamba naye bano oba bali bakuki noyambala akakofiire bagenda kubakuba bannange babategedde kati bagenda kwata omukoomu naye nga ebyo byonna ye tabifaako ye yakoze omulimu gwe ali mu firimu kati music dance and drama kati ali mu drama ye ne mukyala we nga bagezako nga balambula Nnyiriri nga baana bali ku saluti nga omulaba omusirikale enteekateeka gye babateeseteesemu yabadde nnungi kakati awo bagende mu maaso bateekateeke nze sirina kyakubakolera wabula nze mbagamba nti kiseera bwe kinaatuuka mugenda kumanya mwejjuse mugenda kwejjusa mugenda Kawempe North mugenda kulonda naye mugenda kwejjusa abantu abo be mumalira ebiseera ne mugira abo bali ku bintu birala nnyo kye balowooza kirala tebali ku byaddala kye balowooza ku kirala ekyo nkubuulira bw'olina kyobuuza kimbuuze mbuuza kyombu ate kakati buli gwoba olina kyombuuza kimbuuze ebyange bisinga nze mbyogedde Tugumi manyi twakola program ewedde nga tuli ku Kawempe nga abantu nalabya abamu bakkiriziganya naawe ndowooza abamu be bali ku gurawundi nti kituufu nti Nalukula tali ku gurawundi naye nga bambaga Tugumi kati ofa kigwa tasula Kawempe Nalukula tulaba ye muntu ali suitable kubanga bo bagamba abamu nti Nalukula anything gwe yadde yeetaaga era si gwe yabadde eyagala kati bunga gwe yadde yeetaaga ino omuyida omubiri gwonna okusikayo akalulu ako anti eyiwe tunagiraba nga eyiye
Nalukola yakuba ebipande nga Segirinya akyali mulamu. Era nga tebiriko. Wano mu Buganda mukiriza abasezi okubeera nammwe ku lujjuliro. Wanga omuntu asera omuntu ng'akyali mulamu n'afulumya n'ebipande. Ate ekyo kitegeeza kusera. Omuntu n'afulumya n'ebipande ng'oli tanafa. Yali amwagaliza ku era n'omuleka n'akusikira. Gwe ng'oli kitaawo w'omuntu. Omwana najja nga gw'oli awo weebase oli mulwadde. N'akugjamu n'essaati gy'oyambadde. N'agitwala n'agitunda n'aginywamu omwenge. Bw'oba kyalina agakolwa eddaame omuwa okukusikira oyo mwana. Kati mugende mu maaso. Abeera akuseze. Mugende mu maaso. Ensonga za Kawempe North. Okutuuka bano abasajja bamatiza ne bamuwa kaadi. Sente yawaddeyo sente ate n'ekirala. Ye Prida yeka kati yasigala ne Kyagula kyana Prida ky'omulala. Segona yabaddeyo omulabayo. Prida oli gundi yafa. Yamala banga ky'okuza omulambo ogwo nga sente tewali. Nga bano Kyagula ne balina sente. Yamala banga ky'okuza omulambo. Kaki yeesonda n'okwesonda. Ati mumuddaawo muri ku bintu byawo by'okusaaga obusaazi. Prida ky'omulala okigo kyalabayo. Ate aliwa. Nze nakugambye ebya Musisi naawe bukyakujjire. Musi agenda. Onobiwulira. Ewa. Era baba balese Gasiya. Kato ayinza okulwanyisa Ssemujju Nganda. Ne gundi kaadi ajagala bamuyita Kirayanga. Gwe bawa kaadi kisanja ekiwedde. Nze njaga kubuulira bw'oba nabo bakyalina chance egigaba kaadi. Banaagigaba. Naye bw'obanga chance ziweddeyo nga bwe zagwayo ogenda bawulira. Nze sikyalina nekyenjogera n'abo abasajja tewakyali. Bagwayo dda. Kati bali ku siiringi ebyo byonna bye bakola. Oyo yagambye nti nze nfaaki. Omanyi abantu ekireese obuzibu tafaayo. Mu mateeka bakugamba nti singa olaba ekintu nga kigenda mu maaso ne kiba nga kiyinza okukosa omuntu wa bulijjo nga tewakyogera naawe ovunaanibwa ekintu kyekimu. Failure to report a felony you become felonious. Singa osanga nga waliwo omuntu nga agenda kutta munne n'omuleka n'amutta gwe n'otambula n'ogenda bakukwata naawe ne bakukyajinga madda. Bakukyajinga madda. Olw'obulagajjavu? Ati failure to report a felony nagwo musango. Nti walemereddwa okuwaaba omusango. Kakati nze tugume sinza kusirika nga wole bigenda mu maaso ebitali bituufu nze nsirike bigende mu maaso. Sobola. Enjawulo gye nnaze ku balala. Kati kiri eyo naye nze sinza kusirika ne sibagamba nti abantu abo basezi, nti abantu abo bafere, abantu abo bayaaye, abantu abo balina effutwa, balina enge, balina obukyayi. Kyova baganya okuwona yandibadde ayitamu ne bawooli naye nabo bagenda kukyejjusa. Ali wamagala. Kati kye bakoze bagenda kukyejjusa. Nze nkubuulira. Bamugambye alondewo ekifo kyonna kyayagala. Talina kifo kirala. Bagamba kakati olaba munyimye ekineeno kyemwaniridde. Banamuwa ekirala. Sina kyenjagala. Akati talina kye bamuwa tekiriiwo kiri wakyo kiruluddawo. Ekitali Kawempe North. Tekiriiwo. Tegezaade balina musasula. Bamugambye bagenda kumuwaayo miliyoni 10 naye nga tebagenda muwadde n'ekikumi abo bayaaye. Nze ebintu byabwe nze byantama nze. Luwemba yayambadde ddanga independent. Aje nakugambya nti ku Lwokubiri tugenda kulangirira. Linda gwe tugenda okulangirira. Linda ogenda kuwulira shock. Ogenda kuwulira shock. Luwemba agamba mbu tebamuyita nga bamaliriza wano basomera results. Mbu ye yali matugga. Bali tebabayise. Amu bamanya bumanya waliwo yabakubira essimu. Naga mujje ku kitebe. Naga mujje ku kitebe. Naye bali tebabayise. Ate n'ekitebe ekyo si kya NUP nabagamba dda. Balete ekyapa kyakyo bakikube bakiteeke mu social media nga kiraga nti ekitebe ekyo kya NUP oba endagaano. Babireti. Kati Luwemba ine nkyusa jaso okyusa mu kibaalo ky'e Kawempe nga zenga independent kwana labya kabonero saawa. Buli omu alina kyasobola okukyusaamu olw'ensonga nti Luwemba alina abawagizi be. Okitegeera ate bandibadde bamuwanga amayinta zenga owa NUP. Banaamuwanga si wa NUP kati NUP n'ebeesigazza akalulaako. Eba tekayina. Kati ku Sande waliyo olukiiko oluliyo ku Catholic gundi we tugenda okutuula ffenna bannabyabufuzi abali ku opposition.
ate candidate oyo naye bamulangirire kati ku lwokubiri ate tulangirire owaffe wa NUP aba NUP babiri mu kisaawe bagenda kujja babiri ne ku Sande waliwo olukiiko oluliyo olw'abannabyabufuzi ffenna tugenda kulangirira ku nsonga ya Kawempe North nabo bagenda kujja barangirire era ffenna weetuli awo Honorable Mpuga waali Honorable Samukaku waali Honorable Mabike waali Honorable Obedi Bwanika webali bonna nga bwomanyi tiimu webali bagenda kulangirira candidate omu abo bagenda kulangirira candidate omu then fe ku lwokubiri tulangirire ku lwokubiri tugenda kulangirira lwakubiri bwe banga bamemba banange babadde kwegabamu nga bagamba nti nenze nga ngamba twandibalese ne babika naye bagamba tumuleete era babadde bankubira obwedda ba founder members b'ekibiina ba NUP baneetaaga mulete tulete candidate gwe proposing otya nade proposing tubaleke kubanga temuli kirimu lwaki tulaga omululu kubanga kati myezi mukaaga egibulayo naye nga tubaleke naye bano bagambye nedda katulabise Kyagulanyi ne bane owulidde kati electoral commission egenda kusanga kaseera akazibu okudecide ate kati ne deciding ngani ng'olwedde oli aliyo mu bukyamu abamutaddeyo bali mu bukyamu ekibiina tekirina constitution kati electoral commission erina ye yemanye engeri gyena ebihandolingamu kati mwagaliza opposition bagamba NUP engeri yayina ekifo ekyo terina opposition tewali opposition nkugambye opposition tuna Dr. Besigye katali munda era bade mu court nisamuka ibaze bamukwatiridde Dr. Besigye nga ali bubi naye katwagala twebuuze amazima gennyini twebuuze ku nsonga eyo Dr. Besigye bamusibidde muteeka ki tewali teri muntu yali avuddeyo kwogera ku nsonga eyo teri ate nga bafuna chance so akati nze sikyalina ne byenjira kwabo abaana abo bakoze fujjo bavumya abantu bakoze buli fujjo lyonna lye baagala akati okujja nga bagamba nti ate mubongere ate omuntu omulala agende mu parliament ate basigale ne fujjo lyabwe kiba tekirina kye kiyamba kajja bakuba gundi tagenda kuyitamu Narukoola ogenda akoola ebikoola Narukoola agenda akoole anti lyerinnya lye agenda akoole naye tasobola kuyitamu mu Kawempe North tasobola lwaki ono omwana PA Wasegire ayali PA Wasegire lwaki posta yafulumye nti agenda kujja independent lwaki buli omu awuza nti Mpuga yamuli emabega nobu yandi mubadde emabega yandibadde mutuufu mwe lwaki temwamuwadde oba mwabadde mumwagala nnyo ye Mpuga abakola ki simanyi kakati kamubeere emabega bw'aba nga amuli emabega katujje mu zaabike anti zigenda kwabika katujje zaabike Mpuga aba mutuufu bw'abeera mabega wooli ono yali PA wooli ng'amanyi byonna ebimufaako yaleka amulamidde nti omuntu oyo yakola kino ne kino omuntu niwasala n'akantu ke nibakacopolako nibakatwala ku bwereere lwaki oba tomuleka Mwanga Kivumbi yagambye nti ajja genda mu disciplinary committee bw'ajjanga independent ya NUP disciplinary ng'asinziira ku ki mu constitution Mwanga Kivumbi alina constitution efuga NUP anti afuga alina constitution yonna constitution ya NUP egamba ki mu kwesimbawo oyo byayogera tabitegeera naawe muveeko aleete constitution egamba nti ogende mu disciplinary y'ekibiina NUP alina constitution kwetambulira oyo naye azungire muri talina byayogera tabitegeera Buganda ekifo bamuwa champion deputy teri ate kati mwekiri mu constitution mwekiri tekiri kati akola ki ate kaluke akali mu Buganda akasoose agende yebake bakole byako agende yebake gundi teri lodges eyo Kawempe North teziriyo afune lodge yebake mwabagala afune n'omuntu abeere naye mu lodge ekyo kigwe n'ebiri ebirala ebisigadde biveeko naye yabitegeerera wa Buganda vice president Buganda mu constitution y'ekibiinamu ekiri buuza ekirala oba si kyekyo tumale akolera wabweru w'amateeka naye akolera wabweru w'amateeka ate balina amateeka bonna
Kyagulanyi simuronde si president w'ekibiina atarondebwanga talina ne constitution eriwo temukiriza kubaako kyakola. Anti yaliwo ani yamuteekawo. Bw'oyija weewangamya gye weewangamiza olowooza wabeerawo. Katuli wano tukolera wano kati wano waffe. Byonna byebakola temuli mu magezi naawe. Byonna temuli. Nobwe tusiibula kubanga tewakyali birala bye twogerako. Tumaliriza. Musiibe bulungi mweraba. Ate kati nkoleki. Ekyaki. Kubanga luli eri oluwedde. Twamaliriza emiruka simanyi oba leero zze najjo. Kati enjala wama ennuma. Oli mukoowu. Enjala ennuma wama. Enjala ennuma. Kyogamba tubanga naye waka anamaso waganabide mu taxi. Nze bampa gundi ze bampa obutwa bwabwe mbu ne baagala okunzita era amaaso nze nga nabira waka kubanga nina akayumba. Amma gutulinga ffe. Naye bananga omuntu ali mu bupangisa nze byenjogerako wano bwe mba nnimba abantu bajja kukomentinga abantu bali bubi. Abantu bali bubi. Kakati ngamba nti enjala ennuma naye tolina na mutwalo gw'ogenda okupa kugenda kulya mmere ate nga gwe nsiibye naawe oba okitegeera era ogenda kunsiibula busiibuzi kakagende ng'obudde bukyali ngende kumpi basobola okumpola emmere mu ngeri gy'okubeera wano nsaye nga yaweddeyo ngugo ntadde wano ku seeti nga njogera eri abantu njogera ki ogenda kwewula bwewozi ate nina ssente zisasula emmere sikyalina kati sikyalina nga bula buli omu muwa ne office siriyo bagigala da office bagigala owulidde alideka n'amazzi g'okunywa sirina wa kakati mubiveeko wama siibula nze mbaviire ate nze nkubuulira amazima nze sikyalina kyenziraawo embeera gye tulimu kankule matiya n'amaanyi agoogera tetukyagalina abantu boyogereramu ebintu n'obabuulira ebituufu nabo bali awo bakutunula bwe bati okiraba tebanadde 10 kyebasobola okukuwa tebasobola kukola batya kakati okola ki kati okumanya tembeera nzibu ennankula bye yawampisewo nga bataddewo nakayitawo kati ennaku ezo nga waliwo ebimuli ebyo ebya valentine ne kakati nga waliwo abiguze ate waliwo agula bakulekanya kizindalo jangu kule tukwe biscuit wawerere tewali n'omu waliwo ali n'edduuka yaleese ebintu ebyo namushonala tewali yadde okulamuzaako nti awa ekimuli kya Meka olwasi si Valentine yadde okukira yadde omuntu okuyitawo n'agamba nti ekimuli kya Meka abantu babitako buyisi nkugambya wakano otwalayo ekimuli kati bakikukuba mu maaso nga tewaleseeyo yadde ekyokulya ng'otwala ekimuli eky'omutwalo mweno mulowooza baleme okulaba price ya nze nkubuulire mbabuulidde embeera gye tuli mu maka owulidde mu maka abantu embeera gye tulimu mu maka simanyi nze kugambye kati omuntu apangisa ali kuki olwaleero kakati landlord atunulidde gwe omupangisa naawe omupangisa otunulidde omuntu omulala ate naye talina bonna tebalina kati ogenda kubeera otya singa omanya abantu abasiiba ku basawo abaganda nga baloga ba landlord oyinza n'okutya afune 15 agende kwasawo wakera amugumiikirizemu emyezi 2 landlord wange agira ngumiikiriza abalala bagende wa bujingo emikono gisiiba waggulu ate bujingo n'ettaano z'olina ate ovaayo nga azikugyeko agamba leete kimu eky'ekkumi bw'otakireeta ate ng'ozirina bw'oba oddayo ojja kufuna obuzibu n'ozireeta mu kutya wagenze kusabira ate ne kwolina konna n'akakujja bamutwala n'abamukuma gw'ogamba okumibwa Yesu Kristo w'e Nazareesi yakumibwa abasirikale ab'ebibomboola bwe bali ne ku motoka n'emmundu yakugamba nti gwekkiriza Yesu agenda kukuuma ebbanga lyonna naye ye abamukuuma basirikale babibomboola n'emmundu ati bw'obaamu amagezi oddayo naye bannayuganda baba baaki ate abamu bw'obabuulira ebyo bagamba ono omusajja biki mugende oba mwagala mugende naye nze sinagita nze tonkolerako fujjo ze tugulu osobola nze namanyo nze nga yiwa
teri abigula teri ogule bimuli bya 15 nga totadde kwa nga wakobora amanda ga kufumba mmere totadde yade kawunga ngogule bimuli obiretero omukazi abakazi bakyali kulavu yebimuli ye laavu yo bakyagirina abakazi bakyalina laavu njagala ba commenting awo bagambe tugume nimbi abakazi mukyalina laavu teri laavu tekyali singa omanya abasajja abamaze mwaka mulamba nga tebakyakiika embuga otya n'okutya mubeerawo bubeezaawo awo olweguno lutuuka ne mwebaka enkya ne musuukuka ne mugenda mukaagundi naye okukiika embuga byagwadda atari father fena katwafuuka ba father tuli kutendo kati tutendereza butendereza twalokoka ningo oli mumaka amaka wegali omukyala waali omwana webali naye lwembeera eriwo temukyasobola wakoke mutuukako n'omukazi naye omusaasira yasiibye enjala okitegera abaana basiibe bamukabirira okomyewo saame katonna kyolina katogambe takoleki abamutuufu yego amaanyi goba ogalina gwe obagagira bwatalinga afuna mwaka nvuba nga bakubira akasimu yakasimu bwogali ngogenda okutunda bwete mati yakubanja gojo obeeko gosuubiza omutwalo olaye nakugamba enchanga nakuweereza omutwalo yakubira amasimu ameka saa 12 ez'okumakya ningamba naye kati sente sawa zino nzijjeewa ayinza okubanja gwe kenyini n'otya n'ogamba kanve wano ekyo nkubuulira oba mubita byakusaaga kati oba mubita byakusaaga kati gwojo osanga omuwala gogamba nti omukazi ono mulungi oba muwala mulungi omuggyeko enamba akufune iyo olaba amasimu gagenda okukubira bw'otasookamu yeye kenyini yakubira ng'akunoonya ayinza okukubira amasimu bannange era gwe kenyini ogiteeka mu blacklist ate nga gwe wagimuwadde ojo ogendeko awantu otuulewo ba mu takisi ojjemu emitwalo 10 ojjeko 10,000 zisasule wa takisi ofulume ogenda okulaba abagenda bonna woviiramu bonna bavaamu abakazi bonna bavaamu woviiramu ne bakugoberera kutumalinga mpisi kati empisi bw'oba otambulira olowooza omukono gugenda kugwegulye kakati nabo bwe batyo bwe bali nze kugambye olwayo kakati gwe genda awantu funeza ebicupuli ofuna akaveera otuuka ogamba omuwala wegundi we supermarket wetolera emitwalo 5 awo ak'etaano obeerewo katadde kungula akalamu kakati bw'omala ogende ajja kugalawo supermarket akunoonya gy'olaga ekiri mu Uganda nekiri mu Uganda nze nakugambye era kati okumwetaasaako muwalongo namba naye n'omuwe namba entuufu n'abagamba nabagamba nze ndi headmaster simanyi nze ndi principal nze gwolaba ndi lawyer maama omuwala nakiwulira nti oli headmaster n'owa myaka 10 wakiriye kenyini yanaakutetenkanya naye nga takulese gwe noosaaga abantu banywedde omwenge teri abantu banywedde omwenge bagumazeemu mabaala mabanja tebasasula ajja n'atuulawo nolowooza nti ajja kusasula nanye ecupa 3 bw'amala n'asituka n'agalaga sina ssente nja kuleeta enkya ate omuggyeko ki esimu yagiteeka ewa manerenda endanga muntu eri wa manerenda tanana waleti ne byayambadde bw'olaba empale gyayambadde toyinza gimugjamu kubanga ogikozesa eki yonna damage yayulika dda ate omukolere n'atambula n'agenda n'ogenda ebweru batuufu naye bali mu kubonaabona era ebweru teri kiriyo kiryawo naye batuufu wano okufiira wano oba ofudde bubi nnyo afadhali ofiira ebweru naye wano ng'omanye abantu ebintu byabwe bigenda okutwalibwa mu mwezi ogwo ogujja guno nga babiteekayo mu manerenda babiteekayo mu microfinance babiteeka biki ne babawola sente owaye bigenda okugenda gwe
kati abewola mbudde bwa Christmas bo bafuna ze basasula ddala oludde ebintu babitwala kati bigenda nti mugende simanyi mutereze empapula mutereze enkarala abantu batereze enkarala nga tebanananga muntu enanga muntu abantu ziri wama nerenda kati bano twategedde mugende mutereze waliwo yalinyeeyo tebakoze bayongeza ina ku musango nobwo banayongeza 10 waliwo yalinyeeyo nanga muntu twazisinga damba manerenda lete nanga muntu yo tukutereze ojevewa ate omusajja ajitwalira ku mitwalo 5 sebo kati ukugamba n'oda bakakikubyo kuloda bakabategeera batya abantu banananga muntu twabagamba danta abantu banamanga mubaveeko muve ku bantu okimanyi okuzawo nanga muntu weetaga emitwalo 5 mu 12 nga yakuguddeko bayabadde ate kikutwalira omwezi mulambo okugifuna kati 5 mu 12 ziri zosasule ne wano transport biki kati oteekemu emitwalo emeka nti ogenda kugira gundi kutereza nkalala musobolo kugenda okulonda sebo muliko kwegamba mulabira ddala nti mukola ebintu ebitali mu magezi tukome wano mweraba tukome wano ne Gideon tugume leero omusajja mukakamu nnyo sikubeera bukakamu manyi sirina maanyi ndi mulwadde sinaba kulya kantu konna n'okunywa sinabaako kenywa n'olaba n'ogamba akati bannange ate nga tulina kwogera eri abantu bategeere kigenda mu maaso naye olabira ddala nga kugamba ensi etabuse ate olina alyoka akuvuma n'oga kati gonvumira kinawe oli mwogera enganzi tonaadde 10 ng'onvuma mutwalize muri mweraba wamma tukome wano leero tujja kutandikira olunaku olulala ne Gideon tugume akuume